kyonna ekirungi kyonoonya mu nsi Katonda bw'anaaba akikuwa agenda kukitikka muntu. Kankuddiremu ntegeere. Ekyamagero kyonoonya mu bulamu bw'ensi omutima gw'ekintu kikikuyaayaanira. Katonda bw'anaaba akireeta mu bulamu bwo nkokakasa nti muntu yagenda okukireeta. Teriyo bugagga buva mu ggulu ne bugwa. Nedda. Njagala kutegeeza leero omuntu okubeera successful mu bulamu abaako omuntu gwayogerako. Katonda waliwo omuntu gwakusindikira oyo asobola okugamba mukwano wano waliwo akalimu wandize. Omuntu oyo asobola okuwa amagezi n'akuwa ekigambo ne kikyusa obulamu bwo. Wateeka okubaawo omuntu. Buli muntu yenna ali obulungi waliwo omuntu gwe yakolagana naye. Ekisinga okukwasa ennaku oluusi abantu abo Katonda baatikka ekyamagero kyaffe oluusi bw'obatunuulira amaaso gabanyooma. Omutunuulira bw'oti n'omuyisaamu amaaso. Simanyi lwaki ebiseera ebisinga obungi ewali omukisa wabeerawo okubuzaabuzibwa. Omuntu ajja mu bulamu bwo n'omunyooma n'omaliriza ng'ogamba omuntu oyo bannange